agulumizibwenga atenderezebwenga webwenga ekitiibwa amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago owewaawo abatulaba n'abatuwuliriza n'abatugoberera mwenna mbalamusizaako namusaako kitaffe mu Tonda Saba Kabona Jumba Lwagawesa Bannannyonnyo TV mbalamusizaako era mbebaza okuddamu okuntaaza nate omulundi omulala namusaako bakabona baffe bannabona b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'okutwaliza wamu n'abakkiriza baffe mwenna mbatumiddeko mwenna n'abantu b'omutonzi mwenna ebuvanjuba bugwanjuba obukiikakkono n'obukiikaddyo mwenna mbalamusizaako nga bulijjo nze Kabona Matsiko Kahigyi chairman w'ekitongole ekyaliitajje eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tourism Face ekikulira ebyensinza n'okuteekateeka bakabona ne bannabona. Nkomyewo nate ku mulamwa gwaffe guli gwe mumanyi ogw'okusoma ekitabo kyaffe Muzaawula, ekitabo Muzaawula eky'enzikiriza yaffe ey'obuwangwa n'ennono ekyogera ku ebyo eby'omwana w'omuddugavu oba ebyafaayo byaffe ebya wano ebitukwatako bye tumanyi bye tulaba naye ate nga tetubitegeera naye nga kyekiseera okubitegeera kubanga bye byaffe. Leero nno n'abaleetedde emboozi ennaku zino mbadde ntambulako mu mawanga ag'enjawulo mu mawanga g'abazungu ago nga ntambulira ku YouTube manyi baatuwa omutimbagano ogwo gutuwa ebyafaayo bingi nalambuddeko amasinzizo oba pyramids z'amawanga ag'enjawulo ate nga buli ggwanga okusinziira mu bitundu by'amasaza maki nga balinayo pyramids oba amasinzizo ag'enjawulo okusinziira ku buwangwa n'ennono z'ekitundu ekyo. Mu kyo nayize nti abantu abo abatweta amadiini baali bagezi nnyo bategeera obwakatonda bwabwe era ne babuwa ekitiibwa kubanga masinzizo ago ge baazimba bagezaako okujjukira ne bateekako ebijukizo bingi okujjukira abantu baabwe abaali ab'ebbeeyi abaali ab'omugaso. Abantu abo be baani? Oyinza kubanga mu kika kyammwe mwalina jjajja wammwe w'ensonga oyo yali mutume mu kika kyammwe. Manyi tulina abatume mu bika byaffe ebyo tuyita abajjajja b'abaana bakabona nga nze bwe mundaba omutonzi gwe yabawa okuyisizaamu ebigambo bye eri ekika ekyo oba eri famire eyo. Nabwe kiti abantu abo omanye omuntu tafa, omuntu omubiri guno ogw'ennyama oguli ebyokya gwe gufa naye omwoyo gusigalawo. Kati emyoyo egyo ekiseera bwe kyatuuka eky'abantu abo kubanga bafuuliddwa ne babakolerayo emibiri etafa nga ne babajja ebifaananyi byabwe ku mayinja ne bakola ebifaananyi eby'abantu ng'omuntu oyo yennyini bwe yali afaanana ne bamukolamu ekibumbe ekimufaanana. Ekitegeeza omwoyo gwe bwe gumala okuviibwako omubiri guli oguvunda nagwe guwulira essanyu nga bagujjukidde ne baguteerako ekibumbe ekyo ekigufaanana nagwe mwe gusobola okuwummulira ne gugenda mu maaso n'okulamula abaana n'abazzukulu. Bwe bamala okumanya nti ensonga eyo yali nkulu nnyo bwe batuleetera amadiini ne bategeeza nti tetusinza bibumbe. Ekitegeeza baali bamanyi amakulu agali mu kibumbe. Ako akakodyo ne bakatukubisa nnyo ne batugamba obuwangwa bwaffe emyoyo gy'abajjajjaffe mibi sitaani kubanga baali bamanyi nti obwakatonda bwonna amaanyi n'obugabirizi omutonzi abiyisiza mu myoyo gy'abajjajjaffe abo abaafuulibwa abaali ab'amaanyi omutonzi be yayisizangamu obugabirizi bwabwe n'obukuumi bwabwe. Nabwe kityo batunafuye tusobole okubeera abayabayaba. Bw'ogenda ku YouTube njagala mbalagirire kyemanyi mwena mubeera ku intaneti ojagenda ku YouTube oteekemu Wonders of the World
created by humans. The most fascinating contractions on the planets. Tekamu ebigambo ebyo ojja kulambula olabe abantu nga bwe bategeera obwa Katonda bwabwe. Tusobola okuba nga ffenna tugezaako okwezuula, okwemanya n'okweyagala. Olwaleero njagenda mu maaso n'okusoma ku kitabo Enjawulo. Luli twasoma amanya ga Tonda Namugereka ne tugetegeeza bulungi mu lulimi Oluganda. Naye kati tugenda kusoma ku bwamwoyo. Obwamwoyo bwe buluwa bwe tugenda okusomako n'okubunyonnyola n'okubwetegereza. Era y'ensonga obwamwoyo obwo bubaako n'abantu abalondemu omutonzi bw'aba ayisizaamu obwamwoyo obwo ate okuyamba n'okusomesa abalala. Katulabe ku bwamwoyo, katusome ku bwamwoyo buno. Bagamba bwe bati tuli mu Enjawulo no kati tusoma mu Enjawulo nga bwe nabategeeza nti ekitabo kyaffe kye tulina okugyamu ebyafaayo byaffe okumanya n'okutegeera. Abaana ekitabo mu Enjawulo mugenda kundabira ku muko oba ku peegi eyo15. Buno bwe bwamwoyo. Obwamwoyo ge maanyi n'obuyinza ebitambulira mu mibiri gy'ebiramu ne wabweru waabyo, awo wakati mu kwerinda n'okwekuuma kwabyo. Obwo bwe bwamwoyo. Ngenda kunyonnyola ku bwamwoyo. Obwamwoyo bwa mutonzi. Ekitonde kyonna ekiri ku nsi kuno kirina obwamwoyo bwakyo omutonzi bwe yakiwa okusobola okulya, okwekuuma n'okumanya ng'eki gye kinaabeerawo mu nsi muno. Ng'obwo obwamwoyo obwa Tonda Namugereka bwe bukikuuma era bwe bukirabirira. Nabwe kityo naawe kennyina ndaba nampuliriza olina obwamwoyo. Era obwamwoyo obwo bukozeseza otya okwezuula, okumanya obwamwoyo obwo, amagezi g'ofuna, ebirooto by'ofuna. Nga weebase n'osula ng'olaba kino otambula gindi ogenda gindi, obwo bwe bwa Katonda obuli mu ggwe. Kubanga bwe bwe bwamwoyo butalabika, obulimu amaanyi, obulimu obuyinza obwo mwe tusinziira okumanya omutonzi waffe, okumugulumiza n'okumutendereza. So nabwe kityo njagala kyekiseera abantu okwezuula n'okutegeera obwa Katonda bwaffe. Kubanga ebitonde byonna ebiri mu nsi ng'ogyeko n'abantu byonna birina obwa Katonda bwabyo. Awo no bw'ogenda mu bantu n'ofuna okumanya n'okutegeera. Nga bw'olaba nti abantu tuli ba njawulo mu nfaanana, yerangi, mu bikula n'enjawulo ez'amawanga gaffe. Buli ggwanga omutonzi yaliteekateeka nga liina obwamwoyo bwalyo. Y'ensonga lwaki n'abategeezeza gye n'alambudde amasinzizo ago bapelementi zeezo ze n'alambudde mu nsi yonna. Buli sinzizo, buli kifo kyefaanana okusinziira ku bwamwoyo bw'ekitundu ekyo. Era bw'oba oze waffe eno mu Uganda oba mu Africa, era ojja kusanga era nga bwe tugenda ku kitundu ekyobuzaale tukola ebintu eby'enjawulo bitafaanana okusinziira omutonzi nga bwe yateekateeka. Naye ffenna tuteeba mu gooleegi, tuteeba mu bwa Katonda waffe kubanga ali omu eyateekateeka byonna. So nabwe kityo kyekiseera omuntu okuzuula obwamwoyo bwo, okutegeera Mukama Katonda wo mu buwangwa bwo. Nga bwe nabategeezaako emabegako, omutonzi yatuwa amannya ge buli lulimi, buli ggwanga mwe tuyitira okumugulumiza. Kati nawe bw'oba oli eyo ng'otegeera nga Omuchina tebayinza kumuyita Serwadda, Omujapani tebayinza kumuyita Kahigyi, naawe w'osinziira okumanya nti mu ggwanga lyo mwe muli obwamwoyo bwo, mwe muli obwa Katonda bwo,
mwino okuyitira ogulumiza omutonzi. Nebaza nnyo kitaffe Mutonda Ssawa Kabona Jumba Lwagaweesa akoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti enzikiriza eno ey'obuwangwa n'eno etambudde wonna mu nsi wonna abantu bagenda bategeera. Nebaza abaana baffe abali ku TikTok n'emikutu gyonna YouTube, Facebook n'emirala mukoze nnyo okubunyisa obuwangwa bwaffe kubanga obuwangwa si kivi. Naye luli abantu nga bakyaliko akatambaala ku maaso kebabasiba ne babategeeza nti obuwangwa bwaffe sitaani, abantu batambula mu mbeera eyo. Oluvannyuma obwakatonda bwaffe obwatandikidde okubabanja basobole okwezuula n'okutegeera obulimba obwaliwo bwe batuleetera. Nabakityo mbakubiriza ekitabo kino Muzaawula kye mulaba kye mbasomera mukyeyune, tukirina mukifune, musobole okugenda nga musoma mumanya obwakatonda bwaffe nga bwe nabategeezaako nti buli ggwanga lirina ebiwandiiko byalyo ebyogera ku bwakatonda bwabyo, ku buwangwa bwabyo, abaana n'abazzukulu bwe batambuliramu. Kubanga mbategeeze mu byafaayo ebyo mu maanyi ago agaaliwo mu bajjajjaabo ge gagenda gajjira mu ggwe omutonzi agazuukusiza mu ggwe naawe n'ofuna okumanya n'okutegeera n'okukola ebintu eby'amaanyi. Tolina kyamaanyi kyogenda kukola ku nsi kuno nga tolina myoyo gy'abajjajjaabo kubanga omutonzi gye yateekawo okuyisizaamu amaanyi ge ag'obuyinza n'amagezi go ag'okumanya n'okutegeera. Katugende mu maaso tusomeko ku Muzaawula. Tulina ebigambo bibiri, Katonda ne Tonda. Tonda ye mutonzi w'ensi n'egulumizo era yetonda ebitonde byonna mu nsi wonna. Eyakamuka entuuyo ezamuvaamu ge mazzi agaaliikiriza buli kiramu, eri amazzi ago ge gavaamu ettondo ezito erimufuula okubeera Tonda Namugereka. Oyo Tonda Namugereka nga bwe muwulidde yakamukamu ettondo eryavaamu ebitonde byonna era nga ke kabonero okuviira ddala ku butonzi ku lubereberye na kaakati tetukozesa okusobola okuba nga tutonda oba tuzaaluka ebitonde ebinaffe ebirala. Katulabe ku bwakatonda. Obwakatonda kwe kuzaaluka kwa buli kiramu era bwebwe butudde n'emibiri gy'ebiramu byonna era bwe bulongo obwanabasasaana omuli ekitonde ekisajja n'ekitonde ekikazi era ezzadde ly'abalongo litujjukiza amaanyi g'obwakatonda era abaana balongo batuumibwa Kato ne Nakato omujjulira obwakatonda ne Nakatonda. Katonda ge maanyi n'obuyinza ebiramu byonna gye byeyambisa okuzaalukuka bisobole okwala. Obwakatonda mbuwulidde. Obwakatonda buli mu ggwe. Oli yasigala nga yetonda bitonde. Kati gw'olimu obwakatonda bwe kitonde ekisajja n'ekikazi obwakatonda yabuteekamu ffe tusobole okuzaala oba kisolo oba kinyonyi oba kitonde kyonna kirimu obwakatonda era ge maanyi g'omwoyo egyo gye nkutegeezezza. Obwakatonda butambulira mu myoyo mu maanyi ago n'obuyinza ebitusobozesa okuba nga tusobola n'okutonda naffe ne tufuuka bakatonda b'oku nsi. Yensonga lwaki bali abaali batuwudiisa nga bajerega emyoyo gy'abajjajja baffe nga bagamba nti tulina bwakatonda obutono kubanga mwe twava bwe bwatuzaala. So oba olyawo kyali kituufu kubanga omuzadde ye katonda wo ye kubanga ye yakutonda nga yeeyambisa amaanyi gali ag'omutonzi agatonda Namugereka ag'okulubereberye
bwe yakamukamu ettondo eryavaamu ebitonde byonna ku nsi. Nabwe kityo naawe olina okuba ng'okamukamu ettondo osobole okutonda ekitonde ekirala. Ekyo ne kikufuula okubeera Katonda ow'oku nsi. So nabwe kityo njagala kimanye nti naawe wooli olimu obwakatonda era olina okwenyumiriza mu bwakatonda bwo n'okwongera okweteekateeka obulungi okumanya omutonzi wo n'okumwebaza n'okumugulumiza olw'ekitone ekyo ekyokubeera nga naawe osobola okuba ng'otonda. Enzikiriza eno y'obuwangwa n'ennono tujja kuyigiramu bingi era nsaba mutugoberere bulungi, mutukubire ku masimu gaffe, mutwebuuzeeko tusobole okuba nga twongera okubasomesa n'okubannyonnyola. Naffe ng'abaana b'abaddugavu ensi kati gye tulimu, omulembe gwe tulimu baguyita omutinzi, omulembe omutinzi kyusa nsi. Ensi egenda ekyuka eddayo ku lubereberye, buli mbuzi ku nkondo yaayo. So ebyafaayo oba ebyamaanyi ebyo ebyewuunyisa abalala bye bakola aba bategeera obwakatonda bwabwe ku lubereberye ne babutambuliramu, naffe tujja kubikola abaana n'abazzukulu. Gwe kyotasobodde kukola mu bulamu bwo gwegezaako okusomesa omwana wo obwakatonda bwe n'omuzzukulu, ate bo bajja kukola ebyo byotasobodde kukola mu bulamu bwo, kubanga gwe wawuddisibwa oba wabuzaabuzibwa n'otasobola kutuukiriza n'abaana baffe kati bagenda kukulira ku mulembe omutegeevu ogw'obwakatonda ogw'obwamwoyo era nga basomyeko balambuddeko bategedde obulimba bwonna bwe batulimba mu nsi ezo ez'abazunzi ebyo batulimba babirabye ate nga bye bakolera ddala era nga byo byebituufu. Olw'ensonga eyo mbasaba okweyuna emikutu gyaffe. Tuyina rediyo yaffe eno Ennono TV. Ojja genda ku YouTube teekamu Ennono TV, ojja kufuna pulogulaamu zaffe zonna bulungi. Igenda ku Facebook, igenda ku TikTok, igenda ku SK7 Media n'emikutu emirala gyonna ojja kuba ng'otufuna bulungi. Pulogulaamu zaffe zino bw'ozigoberera ojja kwezuula kiki ky'olina okubeera n'obwamwoyo obuli mu ggwe bujja kukula osobole okukola ebisinga kwawo oba byobadde tosuubira. Mu kiseera kino njagala mbategeeze, kubanga nzize mbagamba nti ndi kyamaani w'ekitongole ekyaliitangi ekiteekateeka bakabona ne banabona nga be baweereza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, nga bwe mumanyi nti buli kitongole kyonna kiba n'amatendekero gaakyo oba colleges. So nzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondoze mu feesi erina essomero lyayo era nga lukulirirwa ekitongole ekyo ekyaliitage eryatandikawo 2019. Tusobodde okusomesa bakabona bangi ne banabona. Mu kiseera kino twakasomesa emijiji gy'abakabona ne banabona ebibinja 16, tugenda mu kyo 17 era mbakubiriza ennaku z'omwezi nga 2, omwezi ogw'E12 tujja kuba ate tutandika olusoma olw'omulundi ogw'E17. Gwe wenna awulira nga oyagala okubangulwa mu bwamwoyo, okumanya enzikiriza ye n'ey'obuwangwa n'ennono, okumanya obwakatonda bwo, okumanya obuwangwa bwe n'obuzaale bwo, okubwenyumirizaamu, jangu mu ssomero ly'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono erikulu w'ekitongole ekyaliitage. Tusobola okusomera ku WhatsApp oba okusomera ku kitebe ky'enzikiriza mukono mu kirowooza. Ababa basobodde nga tebalina oba oliawo emirimu gibakyankalanya bajja ne tubasomeseza wano ku kitebe, ate bw'oba nga tolina budde era tusomera bulungi ku WhatsApp n'osobola okuba nga omaliriza emisomo gyo. Mwenna mbakubiriza mujje essomero ly'enzikiriza lugule era tubeetaaga nnyo. N'ebigambo ebyo bw'oba owulira nga ayagala kuba ku simu yange MTN eri 07822
15 94 91. Airtel eri 0759 50 63 33. Ojja kunfuna bulungi osobole okumbuuza ebisinga kwawo. Ntumidde mwenna abandaba, abampuliriza, abagoberera, bannanzikiriza bwangu n'ennono, Bakabona ne Bannapona, kitaffe Mutonda nkutumiddeko, kwa yaffe eyatonda mu Face mbatumiddeko, Bannanono TV, mwenna bamawulire baffe abalungi mbatumiddeko, omukulu Kamoga, mukulukiza, mwebale obuweereza era mbagaliza obulamu obulungi. N'ebigambo ebyo nja kubagaliza olunaku olw'emirembe. Nsigadde ndi Kabona Matsiko Kahigyi.